Mwasibe mitema baganda bange kasubire mwasibe bulungi bakadde bange kati bannange kati ate tuli mu budaivasion bwa kadaaga ne mukamawe ebyo tetwagala kubimanya ffe ebyo mubiteke ku mativi gammwe kubanga ffe ku mutala guno tetwagala mmanya tuyina ensonga nnyingi ez'okwogerako ddala n'okwogeraku mmwe ba bullshit kati ate mwe bano babyabufuzi tebinkwatako akaliro mugenda kawulira batya Museveni Kakono weyalabye abantu be bano simanyanga abapimi we bapimye Uganda yonna ebitundu 80% esinga ejjudde gold 80% mu bitundu bya Uganda ebisinga bijjudde gold bijjudde minerals kati ndi wano kubategeeza nti we tutakwata kalulu kaffe ne tukakuuma ne tukalwanirira ne tukalangirira ne tuwekalakaasa tewali agenda mwe mugenda kutandika kuliira ku nsiko mujja kusula ku miti kubanga kati ekiriwo yagambye mbuno takyasobola kukola ki esawa zino tasobola kugoba abantu ku mataka tasobola kubanga esawa zino yeegula kalulu naye webukeera ku mata ne mukwata akalulu kammwe ne mutakakuuma kuluno ne mutayimuka nze ngamba mugenda nakubula mu Uganda kubanga buli omu ajja kuba ayagala passport yakufuluma nsi ye naye ng'ate akakisa tulina ogwa omukisa tulina gumu gwakwekalakaasa gwakulwanirira akalulu kaffe bano abaniga yateekateeka yonna bali mu kugamba mbu omwaka ogujja Parliament yalina okulonda omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja bagenda kuba bammemba ba Parliament nga be balina okusalawo ani akulira ettaka nga be bakulira ettaka lyaffe era we munaabeera eyo ne mubisaamu okubalaata ndi wano kubategeeza mujja kunoonyeza passport zibabule mujja kwerya enkuta mujja kusulanga waggulu ku miti kubanga mujja kuba temulina ttaka ate nga n'obwakabaka bugenda kuba buvaawo kubanga ekyo Kakono kyali mu kwagala kwe kuleeta Tusi dynasty mu ggwanga lyaffe we tuteerwanako everything is going down ng'ate tubiraba weefu tulina amaaso gaffe kati mwe baniga mmwe bannayuganda abeebuzaabuza amagezi mulina okuddamu amagezi bino ebintu bye tulimu bya ddala muve mu kuwoza mbusimanya nga ffe twetunuzaamu kamera just be wasting time olunaku lugendako era kumba bampambe banzite naye ate tewagenda kusigala nga biriwo ebito nedda baanima bangi bagenda kuwulira ennaku n'ensaalo bayimuke era bawugere buli kimu bakitukoze ffe abantu abali ku social media okwetunuzaamu kamera temulowooza nti twagala nnyo twagala gezaako kubazukusa mwe bannayuganda muli ku mativi agabalaga obwerere muli ku mativi agalaga ebintu ebyekisiro waba tebasomye nti mbizi ya Hamuza yakuba embizi ya Hamisi ago si mawulire ebikampala awo ago si mawulire era mulabanga leero oba basomye biki bye mutategeera naye ku mutala guno ng'okutta essimu yo leka gikozesa bintu bya kisiro gitambuze enjiri tambuze ejiri obagambe nti esawa yakwenunula esawa ya protestive vote esawa yakwekalakaasa abantu abatatuyinako bino be batuyita abana Kenya bageze Kakono ye yasamye ebyo byayogera ebyekisiru ne bagamba Bobi Wine singa baali bamanyi Oluganda bandigambye Kakono va ku ndebe y'omusajja agituuleko naye tebamanyi Luganda bawula badde boogera kigambo kimu Bobi Wine okulaga nti tebali bumativu tebali bamativu kyokka ffe bannayuganda tuli very comfortable in the situation that we are having. Esawa zino bali mu kugoba abantu ku mataka. Ebyo gye bazudde gold ekirombe kya gold kye bawadde Abachina bali mu kugoba abantu ku mataka. Baddewa bakazi batu ne basajja batu. Kati batunuze mu kamera ogambe nti gwe ebyabufuzi tebikwatako. Bwetunuze mu kamera ogambe nti ebyo Kasitaza ndya kadodo kanga Kasitaza ninamu omutwalo. Kati abo be bagobye ku mataka. Basooka ne babagoba mu kitundu ekyasooka ne bagenda mu kitundu ekyokubiri. Esawa zino n'ekitundu ekyokubiri kye bali mu baga banaawo waliwo gold tetubaagalawo. Ate kati babawadde any single penny. Gwamame nti ebyabufuzi tebikwatako. Gwe maama taata gwe bali mu kugoba ku ttaka. Yesawo oyimuke. Yesawo otunuulire abantu abo. Nayeriise Kambwe. Nayeriise George. Nti kana kaluluka tugenda mu sikamanyo wenu. Kaluluka kali fucking serious. Kali very serious mmwe. Today is a Sunday. Nandibadde nkulinga n'okukulinga nga nze nsose nempulira nga mpunze. Nempulira nga binsobedde kubanga naffe tuli mu kugula mataka. Naffe tukolera kubaako we tubeera. Naffe tetwagala kubeera mu mizigo every time landiroodi akonkone. Nga newofumba ennyama ku muzigo awo landiroodi awulira ennugu. Na newofumba akakoko n'ojjukira nti landiroodi akubanja. Ebyo nga tubikooye. Naffe tuba twagala tukuteekewo emirimu gyaffe naye tugenda giteekawa nga abasajja bali mu tulya from the root to the stem. If we do not wake up and stand, tewali agenda kutulumirirwa okujjako ffe. Tewali agenda kutukwatibwa kisoba nnako. Tewaliwo countries zigenda kubeera abantu bannansi baayo baveeyo bajje bubalwanirire mmwe nga temwerwaniridde. Tewali Munnayuganda yesaawa oyimuke. This is concerning me and you.
because we are all Ugandans. Okategedde mube mu bintu by'okutiitira baba bawulizanga mbusimanyanga mbukakona afuuka pusi mbukakona afuuka muzimu kati nga kaddiye kale ekyo butamugamba pusi tefa mwe muteeka akaliro tulabe wataakutuke pressure twagala tuzikukudulule that route gyali mu kusiga tugikuuleyo yonna n'abaana be bonna babuleko abamini bali luddawa abagatafi bali luddawa tebaliiwo bonna they vanished. Kati gwona beereyo n'otiitiira n'olaga nti gwe tebikwata kubikwatako kuno bwe tutayimuka nze okutuyana wenti it is not saagala kutuyana naye nina okubakakasa nti tetulimu kiri fucking serious and we are going to do this with one heart. Tutekeyo obukulembeze waffe mwe bannamagye nalabye omunnamagye nga mazima ayogeza oba yabadde akudaala oba yabadde akolaki ng'agamba 80% bannamagye tebalina banako nga n'omunnansi amusinga kati naye kati ate twenkani tuli ku level yemu kubanga naffe tetulina kye tulina mwe bannamagye ndi mu kwogera ku bannamagye abannayuganda si bano bannamagye abatuusi babajja eri ng'ate ba refugee tebabeera na mu camps ne babalete ne babeegattamu mu magye njogera ku bannamagye abannayuganda mwe temukooya okufa temukooya okulya obubi temukooya okusula obubi temukooya embeera gye mulimu yessaawa muyimuke mukwati wamu n'omunnayuganda emmondo temugitunuuza munnayuganda emmondo mugitunuuze mwoyo mutuusa ababandereko emmondo mugitunuuze mwoyo mutuusa aluleeta emmondo mugitunuuze mwoyo mutuusi ayagala okubakkakkanya akakadde kammwe weekali ate nga his excellency yabasuubiza embeera ejja kukyuka embeera egenda kukyuka bwe buli munnayuganda ajja kufuna kyawulya kyayagala buli kimu kigenda kubeera nga kiteredde tebatwagala kubeerako nga tukulaakulanyeeko tubalaba byonna abikola naye naffe tumulayirira tugenda muwalula era essaawa zino okumanya nga atiitiiridde UCC mwagirabye buli kimu kati kirabika emmanda bwanika we yayimuka egenda kulabisa gavumenti eno ate buli munnayuganda essaawa ffenna tutunule n'eriise George tujjeyo n'engatto tulwane n'enjala zonna tulume ogwa waggulu n'ogwa wansi tutwale kakono down for God and my country.